Ebikolwa by'abatume Essuula 27. Awo bwe kyamala okusalibwawo tuyite ku nnyanja okugenda mu Italiya, Pawulo n'abasibe abalala ne baweebwayo eri Yuliyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale ekiyitibwa ekya Agusito. Ne tusaabala mu lyato eri Adulamitiyo eryali ligenda okuyita ku lubalama lwa Asiya. Ne tuseeyeeya nga tuli ne Alisitaluuko Omumakedoniya ow'e Tesalonika. Olunaku olwaddirira ne tugoba e Sidoni. Yuliyo n'ayisa bulungi Pawulo, n'amukkiriza okugenda eri mikwano gye okumulabirira. Bwe twavaayo ne tuyita ku mabbali ga Kipulo olw'okwebalama omuyaga ogwali gutuva mu maaso. Ne tusala ennyanja ey'e Kirikiya ne Pamfiliya, ne tugoba emmiira eky'omu Lukiya. Eyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale gye yasanga eryato ery'e Alekisandiriya nga liraga mu Italiya, n'atusaabaza omwo. Ne tumala ennaku nnyingi nga tugenda tuseeyeeya mpola, okutuusa lwe twatuuka okumpi ne Kunido nga tuyise mu buzibu. Omuyaga bwe gwatuziyiza okutuukayo, ne tuyita ku mabbali ga Kuleete mu maaso ga Salumooni. Ne tuyitira ddala kumpi nakyo nga tutegana, okutuusa lwe twatuuka mu kifo ekiyitibwa Emyalo Emirungi ekiri okumpi n'ekibuga Lasaya. Ennaku nnyingi bwe zaayitawo nga n'olugendo lw'ennyanja lufuuse lwa kabi, kubanga n'ennaku ez'okusiiba zaali ziyise, Pawulo n'abalabula ng'agamba nti, "Bassebo, ndaba nti olugendo luno lujja kuba lwa kabi era lujja kuba lwa kufiirwa. Si bintu byokka na lyato, wabula n'obulamu bw'abantu." Kyokka omukulu w'abaserikale n'akkiriza omugoba ne nannyini lyato bye baateesa okusinga ebyo Pawulo bye yayogera. Ate omwalo nga bwe gutaali mulungi kwewogomamu obudde obw'obutiti, ne basiima beeyongereyo, oba kisoboka batuuke e Foyiniiki, omwalo gw'e Kuleete ogutunuulira wakati w'obukiikakkono n'ebuvanjuba, ne wakati w'ebukiikaddyo n'ebuvanjuba. Empewo eziva mu bukiikaddyo bwe zaatandika okukunta, ne balowooza nti bafunye kye babadde beetaaga, ne basimbula eryato, ne baseeyeeya nga bagenda bayita kumpi ddala n'olubalama lwa Kuleete. Kyokka waayitawo ebbanga ttono, omuyaga ogw'amaanyi oguva mu bukiikakkono ne gukunta nga guva ku kizinga. Eryato ne lilemwa okugenda mu maaso gye guva. Bwe lyalemwa, ne tulireka ne litwalibwa omuyaga. Ne tutwalibwa ku mabbali g'ekizinga ekitibwa Kawuda. Ne tuwonya akaato akaali kasibiddwa ku lyato, naye nga tumaze kutegana nnyo. Bwe baamala okukalinnyisa, ne bakwata emiguwa, ne bagyetoolooza eryato, ne balisiba. Bwe baatya okulemera mu musenyu ogw'Essuliti, ne bassa amatanga, ne balika eryato litwalibwa omuyaga. Bwe twategana ennyo n'omuyaga, olunaku olwaddirira ne batandika okusuula ebintu ebimu mu nnyanja. Ate ku lwaddako ne basuula n'emikono gyabwe ebimu ku bye bavugisa eryato. Bwe waayitawo ennaku nnyingi ng'enjuba wadde emmunyeenye tebirabikako, era nga n'omuyaga gwe tulimu muyitirivu, essuubi lyonna ery'okuwona ne lituggwaamu. Bwe baamala ebbanga eddene nga tebalya, Pawulo n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti, "Bassebo, singa mwampuliriza ne mutava ku Kuleete, okwonoonekerwa kuno n'okufiirwa tekwandibaddewo. Kaakano mbasaba mugube omwoyo, kubanga tewali n'omu ku mmwe anaafa, wabula eryato lirijja okuzikirira. Kubanga ekiro ekyayise malayika wa Katonda wange gwe mpeereza yayimiridde wendi n'aŋŋamba nti, Pawulo, totya, oteekwa okuyimirira mu maaso ga Kayisaali, era ku lulwo Katonda ajja kukuuma n'abo bonna abali naawe mu lyato. Kale bannange, mugume emyoyo, kubanga neesiga Katonda nga kinaaba bwe kityo nga bw'akiŋŋambye. Wabula tujja kusuulibwa ku kizinga." Nga mu ttumbi mu kiro eky'e14 bwe twali nga tusuukundibwa omuyaga mu nnyanja Adiriya, abavuga eryato ne bateebereza nti tunaatera okusemberera olukalu. Bwe baasuula ekipima, ne balaba ng'obuwanvu bw'amazzi buli mita 40. Ate bwe tweyongerayo mu maaso, ne bapima, ne balaba nga ziri mita 30. Bwe baatya okutomera olwazi, ne bassa ennanga 4 ku luuyi lw'ekitundu eky'emabega, ne balindirira obudde bukye. Abavuga eryato bwe baali bagezaako okudduka bave mu lyato, nga bamaze okussa akaato mu nnyanja, nga beefuula ng'abagenda okusuula ennanga ku luuyi olw'ekitundu eky'omu maaso, Pawulo n'agamba abaserikale n'omukulu waabwe nti, "Abantu abo bwe bataasigale mu lyato,
mmwe temuli baakuwona. Awo abaserikale ne basala emigwa gy'akaato ne bakaleka ne kagenda. Bwe bwali bunaatera okukya, Pawulo n'abeegayirira bonna balye ku mmere, ng'agamba nti, luno nnaku lwa 14 nga mweralikirira ne mutalya kantu. Mbeegayirira mulye, muleme okufa enjala, era tewali kabi kanaabatuukako. Bwe yamala okwogera ebyo, n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda nga bonna balaba, n'agumenyaamenyamu, n'atandika okulya. Olwo bonna ne baguma omwoyo, nabo ne balya emmere. Ffenna abaali mu lyato twali abantu 276. Bwe baamala okukkuta emmere, ne bateewuluza ku lyato nga basuula eŋŋaano mu nnyanja. Obudde bwe bwakyenkya, ne batamanya nsi gye batuuseeko, naye ne balaba ekikono ky'ennyanja awali omwalo oguliko omusenyu, ne bateesa bagobye okwo eryato singa kisoboka. Ne bakutula ennanga, ne bazireka mu nnyanja, era mu kiseera ekyo ne basumulula emigwa gy'enkasi, era ne bawanika ettanga ery'omu maaso, empewo eryoke eseeyeyesa eryato, ne boolekera olukalu. Kyokka bwe baatuuka mu kifo engezi we zisisinkanira, eryato ne litubira mu musenyu. Ekitundu eky'omu maaso ne kiyingira muli ne kinywera, ne kitasobola kunyeenya. Ekitundu eky'emabega ne kitandika okwabika olw'amaanyi g'amayengo. Abaserikale ne bateesa okutta abasibe, si kulwa ng'abamu bawuga ne babomba. Kyokka omukulu w'abaserikale n'abaziyiza olw'okwagala okuwonya Pawulo. Awo n'alagira abasobola okuwuga be baba basooka okwesuula mu mazzi bawuge batuuke ku lukalu, abalala bagoberere nga batwalirwa ku mbaawo ne ku bitundutundu by'eryato. Bwe batyo bonna ne batuuka ku lukalu nga balamu.